Balo bino ne pips ojyotya kuba yali ku private n'ofuna ne pips eza lieutenant kijja kitya nava mu unit nga mbina of course nava mu unit pips wazijjawo pane nazijja mu unit of course ewani kwa bimba mu pips za kwini ya bazimpa fande bazimpa wazijjawo zisi anti oyo tuchamuze yazimpa ogami kyo chamuze ali wa CP anti kati yali CP naye nga akola CP atula bombo nawe anti yali mu CPM ya naye nga wali atula amanya ze tumwesije ara James tumwesije Rusoke James kona esa zino bera mbera ndi mbeyogerere jembera amajja akagamala mu banga naingera 2011 kati n'emyaka 14 zata atuze mu 20 cent atansukulira kama nyanga tulaba kyakali chama zimafani sina mtu gona je ku sente bantu bakube statement already ayinza kubanga takkiriza nti mu system talimu ekyo kikkiriza nti mu system y'amagye tolimu kyo kituufu bwe nali kugunde kyo lakini bangamba nti kyambogo ne bankuba awo kimaze ebbanga kikyawe badiga kunoonya wabula myaka 2 wadde okimanyi tabajiga kunoonya obadde kola neweereeta zigwe kye kikwambaza uniform nagenze wagenze kulaga maanyi go olina kutiisatiisa bali abayingiza anti ekigambye wagenze ono bamuzeeyo Brigadier General Christopher Bosa Kiyingi, team leader team 2 evunaanyizibwa ku kuwandiika abasirikale aba bayagala okuyingira UPDF mu bitundu bino kye bayita ebya Greater Kampala. Ebitundu ebyo birimu Kampala, division za Kampala zonna, ne mubeeramu Wakiso, ne mubeeramu Entebbe, ne mubeeramu ne Mukono. Mukono oyo atwaliramu ebitundu ebya Kayunga ne Buyigwe, kati ekyo kye kitundu ekiyitibwa ekya Greater Kampala. Twatandika okuwandiika abantu nga 6 era tukyagenda maaso n'okuwandiika. Olunaku lw'eggulo twatandise okuwandiika wano e Wakiso era nga twafunye abantu 117 abeewandiisizza. Ate n'olwaleero ne tuwandiika ne tufuna abantu 96 abasobodde okujja ne beewandiisa. Ennamba zikyali ntono. Twagala abantu bangi mu magye kubanga tugenda kuwandiika wonna mu Uganda 1,500. Abo bantu bangi, ennamba ezo tezinnatumala naye tusuubira ng'ennaku bwe zikyaliyo abantu bavubuka bakyajja bangi okwewandiisa mu magye. Tubadde tutambudde bulungi ne ttiimu yaffe mu kuwandiika kuno, naye era tufunyeemu okusoomoozebwa. Bangi abajja nga tebeewandiisa mu kwewandiisa okwasooka, ate waliwo n'abo abagezaako okunyaga abaagala okwewandiisa nga babajjako ssente zaabwe. Ng'olwaleero twasobodde okukwata omuntu abadde yeerimbika nti ye musawo wa ttiimu eno era ng'ayambadde ebyambalo ng'ebya UPDF n'ennyota eza lieutenant, naye nga tabeerangako muntu wa kika ekyo, nga yeerimbise bwerimbisi ng'agenda ajja ku bantu ssente abalimba nti ajja bayingiza mu magye. Twamukutte era tumaze okumukwasa ab'obuyinza, amateeka gakolenga bwe gasaana okukola. Njagala okukkaatiriza eri abantu baffe nti okwewandiisa kuno kwa bannayuganda bonna abaagala nga balina ebisaanyizo ebyo ebyabaweebwa. Ate kwa bwereere, teri muntu alina kujja ku muntu yenna ssente okumuwandiisa mu UPDF. Tuwandiikira bwereere era tuwandiika abo
abatukagana n'ebisaanyizo. Ndosinzira kuono gwe mukutte kulabula ki kuyinza okuwa abantu naddala abalina access ku byambalo nga bino ne baagala okubikozesa? Abantu beewale okwerimbika mu busirikale kubanga ekisooka amateeka gajja kubakwata. Bwe tubakwatako bajja kuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Era oyo nkakasa nti nno waanamalira ensonga eyo ng'atuuyanya akatuuya akawera. Abantu ebyambalo by'amagye babiveeko, babirekera amagye, bo bakole emirimu gyabwe. Tekirina kye kibayamba, tekirina kye kibongerako, bakole emirimu gyabwe nga bwe gisaanidde. Ebyaffe babitulekere naffe tusobole okubakuuma obulungi, kuba ate batubuzaabuza. Oyo twamugoberedde yatandikira Kololo gye twava ng'ajja agezaako okunyaga abantu, naye intelligence nejja ng'emugoberera okutuusa lwe twamukwatidde wano. Abantu b'ekikula kino babakosa batya nga mmwe? Batukosa nti ekisooka boonoona erinnya lyaffe, boonoona erinnya lyaffe, ate nabali abantu be banyaga ate nabo mulimu gwaffe okubakuuma. Kakati batukosa mu kwonoona erinnya lyaffe ate n'abantu baffe ne babanyaga ne batwonoonera omulimu. Ebyo byonna bitukola bubi. Afande. Namba afande. Afande gwani tuwulire ebituufu. Ojja kwongera ku ddoboozi? Nze Tumwesigye James. Yes. Oli waawa? Ndi wa 7th Battalion. Yaawa? Eri Central Africa and Congo. Sorry, Congo. Maze bbanga ki nga toliiwo? Bbanga lyemaze 2024 naye nali ku study leave. Oli wa ranka ki mu 7th Battalion? Kyogamba navaayo nga navaayo 2021 mu Gwokusatu nga ngenda ku kadeeti. Navaayo nga ngenda kadeeti bwe natuuka nakola emyezi 4 n'ekitundu ebihanga. Nafuna gundi amnesia, nafuna accident nefuna amnesia ne bantwala ebbobo. Nagenda okudda nga bankubya nga sapa tebankomissioninga. Yes. Kale wajja okyakati okimanyi nti wali disaata kuli mu sisimu z'amagye? Kati nali bali Congo twali Kagadde by then nga bwe nasaba ba study leave. Kati ba adjutant ne bangamba nti bagenze Central Africa, Congo. Ne banku adjutant yaliwo gwe nali nkwatagana yali yampadde study leave. Nagenda okugira ne bankuba Awolo. Maze emyaka 3. Ebiri. Kakati ki ekikwembaza ennyota z'aba officers wazijjawa? Oli ranka ki mu 7th Battalion? By then nali private by then. Yes. Kati yali lieutenant wajijjawa ani yakuwa ranka? Bwe nagendayo bwe navaayo emyezi 4 na passing out. Bwe ba passing out ne ba waliwo naye kati ya prachi yagenda waka. Bamusedi byagenda waka ya retirement. Yankommissioninga right now takyaliwo. Bamita Luchamuzi Richard. Ana commissioninga abantu. Ana commissioninga abantu okuva gamba yakuwa pips. Yes. President ya commissioninga yikalo kimanyi? Yes sir. Kati musisi nyamagye bakubala batugani okyali musirikale bakubala batya musisi nyamagye? Bwe nagenda ku bakubala batya saawa? Esaawa zino ndi Awolo saawa zino. Yes, ndi Awolo. Kati bakwatiddewa? Kachiri. Amindi wa Kiso district. Nibadde okola ki? Nabadde na muganda wange erode yagenze gwe nabadde ndeeseeyo. Yagenze. Ate abantu bagyeko ssente bagyeko ssente abalina complaints nze sina bagyeko ssente Kololo. Ekololo nayo ku Lwokubiri nga mbuuza era nabuuza ku mukwa afande wa Air Force nga mbuuza recruitment ewa Kiso muganda nkozi nze ndi mukira
ya applyingira nembuza nenvawo nengenda kati bwe navaawo saddamu kudda era nakomyewo nga ndi Kakiri Wakiso. Afande sina muntu gwe nagyeko ssente yadde n'ekikumi n'eki nze omuntu oyaze nambuuzaako era namugambe namudirects naye nga bagenda obuuze balaba tags ze siri ku recruitment team genda obuuze bali nenvawo nengenda we nalabidde afande meja gundi afande meja yaze nangamba nti sooka ojje era we nakoze eki nasembye okutegera kwekundeeta wano. Lwaki bakukutte? Kye bankwatidde badde bagamba mbu wali omwana gwe mbadde njogera naye mukyaleka mugyeko ssente naye nga nze sina gwe nagyeko ssente yadde n'ekikumi ate ne korona liyo omulundi ogusooka on Tuesday nenvaayo nsa ate ekisooka nali siriiwo pozi najja ku Lwokubiri wenyine era nagijja ssaawa 3 ekorona naliyo yesiganye naliyo netutula n'okutuula dde n'omwana bwe bambuuza nenvawo zalisanga 8 nenvawo nengenda sigamba nti ekorona nali ogambye nti amajiga kubalanga eyagaddukamu atoli uniform nze sigamba nti nali ku study leave be bankubira nali nateesa ne adjutant right now naye takyaliyo so kati we bakola ki be bankubira awoolo by then nga ndi Kyambogo. Kakati lwaki oyambala ranka zotalina zitali zizo lwaki weka kyotali sa kati afande ekyo nga bwe nagenda kugunda nenvayo nga nali nina amnesia kati ze bwe nakomawo ebukozi bangamba nti erinnya lyange mweriri era nange lukyamuzi oyo yes ate byendiko kyendiko kyengezaako okunyonyera afande oyo yagenda retirement almost 1 year back lukyamuzi Richard yali ku CPA kati banji ya commission era naye nali nfuna sente zaki za nusuruteni by then naye kati since there and then sidangamu. Ogambye wali private mu biseera ebyo naye kati amadaala gano otuuka otya okutuuka ku ddaala lya lieutenant nga teba commissioning ngako noyambala musirikale omanyi implication yokweyita eddaala lyotali nzokweta lieutenant kano mba nkoze musango kwa maanyi naye guno yambala pips n'otambula ng'okimanyi toli lieutenant ate okimanyi tokyali mu sisimu y'amagye kuba kukya impersonation naye tokyali mu sisimu y'amagye bakuwala awol onoonyezebwa oli desert ayina otyako n'okwambala uniform ayina ojja ku recruitment center ne weeyita nga ogenda kuyamba abantu tulaba nti bumenyi bw'amateeka bw'amaanyi kyamazima seyina gwe nayambi nampozi muganda wange ye yagenze enkyebaza ye yagenze naye sina muntu gwe nayambye ngoba nyingiza muntu majja teri muntu yampadde n'ekikumi n'ekimu poza nga muntu mulaba ti noti tukolere ekisaawa tumanyi kyoyagala sa katugende tumanyi kyoyagala kukolera kumaliriza. I am Brigadier General Christopher Bosa Kiyingi, the team leader for Team 2 of the UPDF recruitment exercise 2025-2026, and we are responsible for the Greater Kampala area, which covers the divisions of Kampala, Wakiso, Entebbe, Mukono, including Kayunga, and the islands in Lake Victoria. We started this recruitment on 5th August, and we are still continuing. We intend for the whole country to recruit 10,500 candidates who will go into military training. We started in Kololo, but since yesterday we are here in Wakiso,
and yesterday we recruited 117. Today we recruited 96, but the numbers are still low because to fill the 10,000 we need many. So youth should come and join the UPDF. We have done so far well. During the exercise we have recruited those we have recruited, although we need more, but we have also had some challenges, including many who have come when they are not when they were not enlisted on the short list, and those who are trying to fleece others, deceiving them that they will bring them into the UPDF, whereas they cannot. For example, today we arrested one gentleman called Rusoke, who was masquerading as our medical officer, dressed in a uniform like us and putting on lieutenant pips, which was not his. He was only impersonating, and he was getting money from people that he will recruit them into the UPDF. We have handed him over to the authorities so that the law can take its course. On that note, I want to warn our people that they should not pay anybody. Their money should not get stolen. The recruitment is free of charge. We are recruiting Ugandans for free to serve their country. So they should not be deceived by conmen. I also warn those who are attempting to use our uniform for their own interests, that this uniform is gazetted for the UPDF only, and those who try to misuse it, they'll be handled by the law. And what could be the charges on this suspect? While I'm not a legal person, definitely impersonation is one of them, because he's not a UPDF officer, but he has been putting on that uniform. But he has also been taking money from others, and the laws that handle conmen will definitely be brought against him.